mulima mayuuni kano njagala ne kano waffe njagala akantu kana bampuliriza bonna bakawulize bulungi. Tuli mu nnaku abaana baffe abattiddwa Empondo ku booda kilomita 2 okuva ku booda essomero liri mu Ndakaawa. Katutegedde nti 38 baafudde. Ne twebuuza essomero liri munda kumpi ne booda eri akubye, abaana ne battibwa. Omuntu n'amala ebbanga ddene ali mu ssomero akuba emmundu ayokya, ne batuuka n'okutwala n'abantu n'otagambako nti abadde bagende bati ne bataayiza ne bakwatayo nga bana n'okutuusa kati sena buyambi bakotte. Tuli mu bweraliikirivu bunene ate tuli mu kunyolwa kunene. Abaana bangi nnyo abo baafudde. Abantu abangi bwe bajja okwataakinga, nze ndowooza waliwo abaawulidde aba security naye oba oli awo ne bata reacting. Ensonga eno mwandibitunuddeko mu parliament. Are our borders safe? Abantu baffe abaliraanye borders bali safe? Nabadde njogerako ne RDC omu ku nsonga ya security kati ku mazzi, n'abuulira baale tuna bye tugira, ate n'ensanyuka nnyo nti eyo ku nnyanja bano baali bayita eyo ne batayiriza eyo, ekyo ne kiba kirungi. Naye ku boodi eri ebukorasi abaana batwalibwa n'okutuusa kati tewaliwo kabaddeyo kali positive. Ffe ng'eklezia tunyolwa nnyo. Abasekuriti baddeyo okutuula, tusaba busabi batunule balabe ki ekyalemye okukolebwa. Waliwo era omu eyaŋŋambye nti waliwo baasi emu eyatuuka awantu nimbamu abaaga okwekyanga ne security abaaliwo nga bana mu ddakiika nga basecurity baweranga 50 bayizi from nowhere. That was very good. Naye eri ate nga eri most dangerous. Tukoze tutya okuyamba abantu baffe eyo baleme kutya mpozi oba nakuddukana. Eyo point nkulu nnyo gyensaba abakulu bamu mulima mayuuni eyo mugiteekeyo tulabe ki ekisobola okukolebwa. Ne mukulu kano beera eyo manyi mukola bulungi, mwongereemu awo kuba waliwo ne oba butuufu buvidiyo buli kulinga abasajja bagenda baseka oba butuufu oba bantu babukoze bukozi. Omunanga nti n'abaana abalabye mu vidiyo nga batwala kisoboka ekyo. Tegamba tukyali wetu, we don't know. Ate tetunafuna amawulire gavaayo gali positive kutuwa maanyi. Ne mbadde nsaba tusiriikiremu katono abaana abo tubasabire, naye ate tusabire ne bakadde baabwe ennaku gye balimu mpitirivu nnyo. Tusirikiremu katono abaana abo abagenzi tubasabire. Ayi Mukama wetu muli kitaggwaawo. Ayi Mukama wetu muli kitaggwaawo. Ayi Mukama wetu muli kitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza bonna abaafiira Mukama atadde egy'abaana baffe abaafiiridde Empondo, Mukama gikwatire ekisa giwekimula eky'emirembe. Ne bakadde baabwe tubasabire envudde buno balimu obuzibu, Mukama abagumye era abeere ekikubagizo gye bali. Amiina. Olunaku nti eggwanga lino lifuna obusobozi n'amaanyi oluvannyuma lwa bannansi okusasula omusolo ne basasulira abajaasi.
ne tusalawo ne tubatwala ne bakuuma abagwira nge Central African Republic, ne bagenda e Somalia, ne bagenda e South Sudan, ne Sahel, ne bagenda e Congo. Era ne bakuuma emirembe, bannansi baayo babeere n'emirembe. Naye nga bannansi bannannyini magye babonaabona, battibwa, banyagibwako ebyabwe. Amangu ddala Parliament ebadde mu recess, naye amangu ddala ng'ezeemu ku Lwokubiri. Zino ze zimu ku nsonga ze tugenda okuteekako essira. Kubanga immigration, akakiiko k'entulako aka Defence and Internal Affairs, bajja ne bagamba nti emu ku bye baagala okuimprovinga ze porous borders, era ssente ne zibaweebwa. Naye kyewuunyisa nti abantu bano bafulumye bayingidde undetected, era ne bafuluma undetected. Up to now, sawa 24 ziyiseewo tetumanyi kifa ku bantu bano. Amangu ddala nga Parliament egguddewo, eno y'emu ku nsonga gye tugenda okusoosowaza, kubanga naffe wano wennyini tumanyi oba tuli safe. Buli munnansi akwata omwana we n'amutwala ku ssomero, ne mukeera ku makya n'owulira amawulire nti omwana bamuttiddeyo, tomanya oba n'obwa ali safe. So kyekiseera tulayizinge waggulu, tulayizinge amaloboozi okulaba nga gavumenti esobola okurespectinga eddembe ly'obuntu, abajaasi batandika okukuuma bannansi nga obuvunaanyizibwa bwabwe bwe buteekeddwa. Omugenyi waffe omukulu omwami Ssennyonjo tukwaniriza mu kitiibwa Ssaabakristu waffe owa Lugazi Diocese, Sebo taata okuva batukulawo wano otulambula otuwagira ate obeera wamu naffe tesobola butakwebaza, tweyanzeege. Bannakichwa abagenyi baffe okuva e Bule n'ebwe yaŋŋambe ntya bannange mwebale kujja lweno olunaku Omukama lwakoze tulusanyukiremu tulujagulizeemu ati Omukama atuwadde. Mwebalire ddala. Vicar mu kuyigiriza otujjukiza okubeera obumu. Sebo obumu obwo bwe butukuumidde wano era gwe mutindo gw'olabako n'amaaso go. Ffe tetulina bigambo bingi wabula tukubisa bikolwa. Era teweetaaga kwogerera Kichwa Mpoma Parish. Tuli bumu ate era nga kyetulwanira okusigala tubeere nga tuli kiki? Bumu, kubanga esaala ya Kristo ut unum sunt, that they may be one. So n'olwekyo naffe twesabira ate nga tulwana bwezingira okulaba nga tukuuma obumu obwo wano mu parishi n'emikwano gyaffe abavudde wano n'amadiini amalala ate n'emikwano gyaffe okuva mu parish ne diocese okutwaliza awamu. Tujja kusaba otuddizeeyo okwebaza kwaffe okuviira ddala ku bulikondo bw'emmeeme zaffe eri omusumba waffe Bishop Christopher Kakosa olw'okutuwa parish gye tweyagaliramu, okutuwa parish etuleetedde ebirungi eby'omwoyo n'eby'omubiri. Sebo tusa okwebaza kwaffe nti tusiima bwongerwa, tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Era mu parishi yaffe Omukama atuwadde omukisa. Bangi bafunye amasankalamentu naye ate tulina ekirabo eky'omudyakoni. Ye mudyakoni yekka mu ssaza lyonna, Deacon Ishanga Ronald. So n'olwekyo ffe twesunako tuli ba mukisa. Mu myaka 2 gyokka ngenda kuzaala father. Amina. Webale kukola emikwano. Ntunudde wano nendaba emikwano gy'oyise. Thank you so much, Father. Okwebaza executive eya parish olw'omulimu omulungi gwekoze mu kiseera ekitono kino eky'emyaka 2. Executive muganda wange matovu ne banno mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njala kwebaza Bishop waffe omulungi nga mpita mu Vicar. Yebale nnyo, yebalire ddala okulengera ewala. Atuguliddewo ebigo bingi
Singa otunulira abakristo abali wano, teri yali amanyi nti mu kiseera nga kino oyinza okufuna abantu abajjudde bwe bati nga bakristo ba mu kitundu kino ate nga baaliyo. So tweyanza nnyo, tweyanzeege era tumusaba agende mu maaso n'enkola eyo, bringing services nearer to the people. Aliko we yagambidde nti senga tutwala omugenyi omukulu mu nnyumba y'abakulu, sebo natuuseeyo naye twagala okusiima n'okusiima kwonna abateeka ettaffaali ku nnyumba eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wetuuse ndowooza ewedde, n'ebyetaagisa bingi, era nja kusaba bangi ffenna wano tuliko tetukutte, ne bw'owulira nti kyokutte muganda wange kirungi, neyanza nnyo neyanzeege, baganda bange ab'amaso neyanza neyanzeege, naye owulira nga kyokutte si kyekyo ekyandisaanidde ku mirimu bakama baffe bano gye batukolamu, ojja kujja weeyongeze. So ku lwange nga nze okwebaza nga nebaliza wano olw'ebirungi Mukama byampadde. Nze director w'amasomero ga St. Mary's College Lugazi, so nina okwebaza n'olw'ensonga eyo ku lwange, ku lw'amasomero, ku lwa famire yange nja kuwaayo millions 6 zibaako tezikola ku mulimu guno. Neyanza nnyo, neyanze kamange tweyanzize engalo z'omugenyi n'obuwombeefu. Mukyala Zirimenya waali awo nayise naye, mukyala waffe nkulamusizza, antumye twegatte naye tugenda okufunako entebe emu ku namba nnya meeza tebo emu. Tweyanziza. Mubitegedde tuli ku page 21, laba awali ekigambo 4 number 4 offices ku tebo emu, omwami n'omukyala Wazirimenya. Tweyanziza nnyo, tweyanzege baganda bange. Olwa family yange, nze n'omukyala wange tugenda okuwaayo shillings 5,000. Tweyanziza nnyo, tweyanzege. Tujja kutoolayo akakadde kamu, era nze owaba ku kisomesa youth. Yes. Inze Sylvia Kizito ne munange Sisi kulwa publicity. Yes. Tujja kunoonyayo akakadde akasente number. Thank you so much. Mbagambye Katonda yanunula abantu be n'abafuula eggwanga eryo erya Isirayiri erya Yakobo.
bagenda basalamu ebitundu nga bwemusala bwopuloti bwammwe Isirayiri yonna bagisalamu nti eno ya Benjamin eggwanga eryo naleetamu Yesu Kristo. Yesu Kristo mu kumukomerera mu lubirizi ne muvaamu omusaayi n'amazzi. Tugenda ate ku kintu ekikulu ddala ekirala. Katuyimbemu n'akayimba kano naye katono. Mu kubatizibwa bajja kujja wano awali omutambuzi waffe te okubeera naye nga tukoze layini okusinziira ku tenti yaffe
oluyimba olw'okwebulirira ekiddibwa. Tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira abeera essomo ery'okugulu. Oba twatabagana ne Katonda olw'okufa kw'omwana baatuuka, yafiira ki olw'okubeera babi? So nno kiryose omungi wandibaddewo aguma okumufiirira nga mu bulamu bwe bennyini. Si kye kyokka n'okwetenda twetenda mu ebigambo ebivanjiri Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mubabuulire nti obwakabaka bw'omu ggulu busembedde. Komye wano ogulumizibwe wamma atenderezebwe wamma atenderezebwe Omukama tuwadde mwoyo we. Wamma atenderezebwe wamma atenderezebwe Omukama tuwadde mwoyo we. Wamma atenderezebwe wamma atenderezebwe Omukama tuwadde mwoyo we. Katonda kitaffe nze mwebaza yafuula mwana mu nnyumba ye yakana tukuza omusuubize mwoyo wa Kristo omwana we. baawa ebirungi ebitali bimu. Mwoyo Mutuukirivu n'agenda nga bibagabanyiza buli omu azimba obutabaweerezaawo bano mu mazzi ne Mwoyo Mutuukirivu omukubagiza babe mwoyo w'amagezi. Abaana abagenda okufuna confirmation tujje tukola line 2 ey'abawala.